Bannange bamemba mwenna lunaku olwaleero lwa ssanyu kubanga abantu abatutawanyiza ebbanga nga bawakanya buli wawakanya wonna babadde bateekamu mutima mubi nga balwana nnyo naye nga basinga kulwanisa Abe Musinguzi. So tebali kuki pulezidenti w'abapromota gwe tukakasa. Olwaleero kkooti ekakasizza saaka eriwo mu mateeka abakulembeze abalondeddwa nga 24 baliwo mu mateeka na buli kimu kyonna ekibadde kyogerwa kisaliddwawo mu mateeka. Ensonga endala abavubuka bano omuvubuka ono gwe bayita Tone Ssempijja njagala mwogerako bannange bazadde be batuyambe. Abaana bwe mubazaala mubafunira ebyogero ebituufu. Era nkuba omulanga waliwo abakyala bano abalina ekyogero abatunda eddagala wano ekibuye mu katale. Waliwo abalala abalina abali mu Owino bafuneyo ebibaafu ebinene bino ebiwanvu. Abantu abamu abakulu bwe tubasanga nga si batereevu bateerwe bakita kyogo babakolera ebyogo eby'ekikulu. Era omuntu bamukwate bw'aba muntu mukulu tumusibe emiguwa ateekebwe mu kyogo okwo banyige omutwe guno amaaso aveeko eki bano ate oyo mpola Yesita wanamwogerako kakati bamunyige ku mpaka bw'aba alaluse nnyo bamusumula omulundi gumu beppa agende oba oli awo ajja kufuuka omuki kubanga nze nina emyaka 56 sirabangako muntu afa muzibu bw'otasobola kukolagana naye nga Tone Ssempijja mu bulamu bwange. Naye nga ye yennyini bambi ndowooza naye tamanyi kyakukola naye mutereeza abaana mu banogere ebiki ebyogero omwana ave mu buto bwe akule nga mugunjufu ng'ategeera abantu awuliriza. Kakati ebbanga lyonna nze nenkonyaganye ne Tone Ssempijja ayina ebintu ebimutawaanya nga tosobola bitereeza. Bw'ayimirira akugamba tinina ebitiibwa 5 bw'osobyako ekimu nga mwawukana. Atandika n'akugamba nze principal founder owa buli kimu mu nsi eno. Ekyo olina bw'oba omulangira olina kyogera. Coordinator ABCD n'aleeta namba 2 simanyi tebifaanana abifuna simanyi amazima sebulingi bw'otula simanyi akatali kabbe. Kakati bw'amaliriza n'akugamba nti omuwabuzi wa General Salim Saleh bwe yalonda ng'obudde bukya ng'enkuba etonnya era atazanyirwako mu nsi olyoka otuuka ku kigambo Tone Ssempijja. Bw'osobyako kimu kakati ebyo n'obikola otya obituukirize. Ntegeeza bonna aba woofiisi za gavumenti okuva na leero woofiisi yo bw'olabanga owuliriza Ssempijja Tone Ssempijja ogenda kuba omukulembedde tugenda batwala mwenna mu byogero biri bye ŋŋambye bakunyiga ku mpaka ojja kuba naawe weegasse ku Tone Ssempijja. Pawulo Katongole chairman wa SACCO. I know. Ajukakuma ne balamu tubasaba mu mirembe muteese nyuma. Tulinde. muka polisi before court. Soko muka polisi before court. Soko
buli ekiriwo wano genda mu maaso ki ekiriwo wano tuyingire sitwakalaba abakangakanga tebatukanzakanza okuva ku matendo kooti ya mukaaga sitwakalaba abaserikale abamukola tosokede mu high court netunda mu commercial tutamalizanga tugenze mu yokero one person at a time. Excuse me, Moitem machine. Go through the checkpoint. Akasa take one. One and take go, eh? Mpola, Esa take one. yalina okunyonyola naye bateeze tebikwatako kooti tesalirawo sako bijeswa yali kutereza kati ye galooya tuyitawo tufuluma oba nyonyolanga bw'oyogera anti bigi nga bw'otunyonyola ebivudde kubabawoza akubuuza kibuuzo naye omulamuzi amubuuziza majesty 17 mitingi eyasooka ey'okutereza sako waliwa tushakirira nti tutwalire tulowooza lwaki nsonga ki ekuleeta ng'enkya kulonda ate nga babikuba amawulire ku mitimbagano abo bonna obadde tolaba namugamba kati yonkawakubanga esooba bataliiwo nga yabadde ayita mitingi kuliko n'amaanyi ga ps nenyeego omulamuzi talina right eyita registra ministry namba enyonyole Ushtegera tani.
ali mukudduka bana atunyonyolemu wano muli tugende wano Uganda lokali mwanguwe n'Nyambe ngenda mu parliament. Ensonga zonna bano ze baali baleese kkooti ezitunuddemu nga tebalina nsonga kubanga processes ezikwatagana ne cooperative society zikolebwako registrar. Bwe twogerera babadde bakomplainingako Abitex okuba nti memba wa cooperative society ne Yasenika West naye ebyo nga registrar yatuuza dda meeting nga 25 ogwokusatu ne biggwa nti abo be bamemba abajjuvu mu SACCO era baddembe okugenda n'emirimu egyo mu maaso minutes weziri. Kaakati registrar owa cooperatives bwe yamala okusalawo ekyo mu meeting nekisalibwawo mu meeting tebaawaaba ne beebaka. Kakati bazuukuka nga 23 omwezi ogwokuna bajja mu kkooti ate eyimirize meeting tetuula nga meeting eyitiddwa ey'okulonda abakulembeze abapya enkeera nga 24. Kakati bwe bajja nga 24 kkooti weegamba nti kale ke bawulirizeemu ne balimba kkooti nti meeting tennaba kutuula nti meeting balebe bagise nga ate registrar ye yayita ki meeting. Kakati registrar ye yayita meeting, registrar ye yagikubiriza okulonda ne kugenda maaso. Kati ku ssaawa nga 10 baleeta court order mbu eyimiriza ate okulonda. Kati ebyo natutuuse wano amazima ne gavaayo omulamuzi n'abaga nti ebintu bye mwogerako byaggwa dda, bwe muba mulina kye mwemulugunya mulinde, mulinayo application empya gye baateekayo kati babagende mu ebyo. Naye bino byonna ebibaddewo nti court order simanyi eyimiriza Abitex, eyimiriza Yasini, eyimirizaani, ebyo tebikyaliwo. Ebibadde bigamba nti okulonda okwabaddewo ku Lwokuna ku Lwokutaano nti kufu, ebyo tebikyaliwo. Kkooti ekakasizza okulonda kwawedde bulungi, naye abalondeddwa be batuufu okuggyako nga waliwo awaabye bupya nga yeemulugunya ku kulonda okwabaddewo okwawedde, naye kati tewali kuwaaba kwonna kuwakanya kulonda, tewaliwo court order yonna ewakanya kulonda era okulonda kwawedde okuva olwaleero. Court order efulumye olwaleero etumaliriza mu kooti. Mukulu Paulo Katongolo ye ssente bajjudde ataliiko kubuusabuusibwa Abitex memba n'abalala bonna bammemba ne bammemba be badde bawakanya 232 era olwaleero kitongozeddwa bammemba abajjuvu 232. Mwebale nnyo mwebaliriza.